mpola mpola tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamuli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Kimso number 1 rich boy Max Ode Junior webala kuba nti otambula naffe webala kuba nti osubscribinga webala kuba nti otwagala yes gwe atambula naffe Kenzo olunaku lwaleero avuddeyo n'agamba Bobi Wine boss kola kyosobola byetasobola obireke ngambye olunaku lwaleero Kenzo avudde n'agamba Bobi nti blood kola byosabola byotasobola obireke nkugambye omukutu guli gumu Uganda mu Kamuli tugenda kuba ntugatussako obula kuba nti otambula naffe mugamu nti bakyaliba nga abali mu nsi ez'enjawulo abali e Saudi Arabia mbaagala nnyo bakyaliba nga abali Oman, Abu Dhabi, London, America mwebale kuba nti mutambula naffe yes amara kwanti otambula naffe Rahoma ogamba otya yes mwebe Mary ogamba otya then team Edikenzo mwena mugamba mutya team Firebase people power mugamba mutya abana ba struggle mugamba mutya abana bagamba nti NRM ino kumanti bakala kata mugamba mutya mwebale kuba nti namwe muwagira kimuwagira nabibine ebirala mbatumideko mbagamba oluti twawula just buli omu aina opinion yo nakulwale tukenda kugenda nsoka ku nyingi nnyo asono lwecho olwale mu kuba nti otambula naffe no kuba nti osigalira ono mpola mpola kwata link jikopenge opestaringe mu Facebook groups osharungene bachaliwa mpola mpola chali wange then sobolo kuba tutambula mpola mpola ngambi bampita Ntambi Kimso number rich boy Max Ode Junior olwale mu kuba nti ogenda ku Facebook anoteka mu Ntambi Kimso then no bantu yomfuna genda ku Twitter teke mu Ntambi Kimso obere nti yomfuna then ku Twitter ukosa Kimso 16 actually then yes ku TikTok ngosa Kimso 16 atenga ku Instagram ukosa Ntambi Kimso 5 wero kwanti otambula nange bloody wange wero kwanti otambula nange tobireko Rauma Julius nawe nkutumideko yona joli yes Victoria ogamba otya adorini nabasigadde nakulwalero nno anko msuza omanye anko msuza nne nako zino ebintu agenda abikowa yakowa ebintu byo kumigira mu toke yakowa n'ebintu byo kusirikira mpola mpola asono lwecho ebintu byabyogeranga nga bwabyagala Kenzo avuddeyo n'agamba muganda we amanyikiddwa nga Bobi Wine n'agamba nti muganda wange ndaba ensi ekutwala speed ndaba waneno omuli mu ntalo ono ndaba olinga olina boyagala proving that you can do right or you can do wrong but which is okay because it is you're right and your goal okuba nti okola byosobola si mu mutima mubi okuba nti okola byokola si mu mutima mubi okuba nti bambi osheninga n'okuba nti obolya otambuza system nga weetambula naye ate toyeteka ku pressure kugezako okuba nti oproving abantu nti osobola okukola ebintu ebirungi kubanga ebintu ebirungi wabikola dda so olwekyo bigenda mu maaso n'okuba nti weeteekako pressure n'okuba nti weesudiyamu ng'ogamba nti ogenda kukola kino nakiri ndaba nti nga owaba speed Kenzo agamba nti tewali muntu yatuma Bobi Wine kuba nti akyusa Uganda n'okuba nti obolyawo akyusa emirembe mu Uganda so n'olwekyo buli kimu kyakola atandika okuba nti obolyawo atandika okuba nti akivaluwinga atandika okuba nti obolyawo yevaluwinga obulamu bwe atandika okuba nti avaluwinga time ye atandika okuba nti obolyawo avaluwinga abantu babeera nabo n'okuba nti obolyawo avaluwinga abantu bakola nabo Kenzo agamba nti this item okuba nti Bobi Wine asobola okuba nti akonsentreka ku nsonga z'abantu Bannayuganda n'abantu obolyawo agenda mu maaso n'okuba nti obolyawo azitereeza mpola mpola nga bazagala naye ate ebintu by'okwevuga speed si birungi Kenzo Bobi nagamba nti ebintu ovukola ebintu mu speed ya yiri so nga ate wali badenge kito kitambuza mpola mpola because at the end of the day gwe amanyi ekintu kiboyagala kivuga atenga gwe driver asonole ebintu byokwevuga speed nga azifalo yakutuma kintu ekyo kiba kibi Kenzo agamba nti Bobi Wine sikulina okubuza okuba nti okuliawo ogenda mu race zo naye ate bona atandika okuba nti wevuga speed n'abantu abamu unless obulamu bujja buteka ku risk unless nga tobagala obuliawo nga wawaayo dda Kenzo agambye Bobi Wine namugamba nti owaye buli kimu kyokola gye kiri mpola mpola era ng'obolyawo Bannayuganda bali mabegawo naye ate njagala omanye nti abo abakuwaga n'abo abakusudiyamu tebasobola kubeerawo nga mu hard time etuuse so n'olwekyo abo abakusudiyamu wali badde nga kale obawuliriza naye notagenda ku speed abamu baagala kutomeza abamu baagala kukola bikyama abamu baagala kutuusako obuzibu abamu baagala kukola yes ebintu obolyawo bayitire ku ggwe so n'olwekyo buli lwogenda speed abantu abajja kubala bajja kutomeza abantu abajja kufuletera obuzibu at the end of the day osigale mu tears Kenzo avaayo agamba Bobi Wine blood kola byosobola byotasobola bireke oba osobola okuba nti okyusa Uganda gikyuse naye ate bw'obanga togisobola girekera osobola okuba nti bagikyusa bagitwale mu maaso omwana wengenda okubuuliza Kenzo ekibuuzo nti why blood baani bosobola okuba nti bosuubira okuba nti bakyusa Uganda bw'ataba Bobi ani gosubira okuba nti
akyusa Uganda. So nolwekyo byebyo ebimu ku ebyo omukulu agamba nti yes, omukulu agambye bunne nti ka speed yako kasalesalemukko, byatasobola abireke ne byasobola oba oli agende mu maaso n'okuba nti abikola. Tulaba recently bangi bannabyabufuzi baddukidde ewa Bobi Wine basale empendo okuba nti oba oliawo bamamulako gavumenti ya President Museveni, era nga wano nno gavumenti ya President Museveni yavuddeyo nerabula abakungu okuli Bobi Wine ne Bachalibe n'abagamba nti owaayo ebyo mukola bu meeting ne mu deploying abantu betamanyi, mulowooza tetubimanyi naye tetubimanyi. Bwe mugezaako kuba nti mugezaako kuba nti mutabula emirembe mu Uganda, tujja kuba crashinga, tujja kubamenya amagulu, tujja kuba amasasi, tujja kubatta, because Uganda tekyayagala kubeera nti eri mu ntalo. Uganda yeetaaga bantu ba mirembe, Uganda ya mirembe. Bwe mugezaako okuba nti obaoliawo mwagala kuba nti mumenyawo emirembe, awoni akamwe kaba kaweddemu. Waliwo engamba eziseebereza okuba nti zitambula nti Bobi Wine alina abazungu bakolagana nabo, abazungu bano obaoliawo baagala kuba nti bakwatagana n'abatali ba people power okuba nti batabula emirembe mu Uganda. Wano no President Museveni ne Bachalibe bagamba nti tebali willing kuba nti bakola, tebali willing oba tibagumiikiriza kuba nti oba oliawo baleka Bobi Wine n'abazungu bano kuba nti batabula bannayuganda, kutabula Uganda ey'emirembe olw'ebigendererwa byabwe. Era nga President Museveni yavudde n'agamba nti buli kimu kye bakola akiraba era ajja crashinga omuntu agezaako okuba nti atabula emirembe. Yavaayo n'agamba nti akyali president w'eggwanga, yadde nga bali mu elections, bali mu race, akyali president w'eggwanga, so alina right okukola buli kimu kyayagala. Wano nno abantu abasinga bagambye nti obaoliawo amateeka galina okuba nti gakyusibwa, nti President Museveni atandise okuba nti akyusa n'okuba nti amenya ebintu, amenya amateeka nga galina okuba nti gatambula. Bangi bayambalidde Kenzo ne bagamba nti gwe awabula president waffe gwani, ng'obaoliawo bagamba ku Bobi Wine. Kenzo agamba nti mwenna abogera ku Bobi Wine n'abalowooza nti mwagala Bobi Wine temwagala Bobi Wine kumusinga, era mwenna temumanyi Bobi Wine. So n'olwekyo avuddeyo n'agamba nti ye alijja kusigala ng'ayogera ku ebyo byalaba nga bituufu n'ebikyamu obaoliawo byakola. Agambye Bobi Wine ebyo byetala speed salasalamuko, Uganda eno gyoliko eriko abantu abagiraba nga bwe bagiraba. So n'olwekyo buli wevuga speed nabo bajja kuvuga speed ate nga bajja kutomeza. Tugenda mu 2021 elections, bintu bingi ebitambula mu ggwanga, abantu beevuma, abantu beekyawa, abantu basiza obukyayi, abantu obaoliawo tebeeyagala, abantu beezalawa, buli omu agamba munne nga batasobola. Wano nno asobola n'atasobola obaoliawo tujja mulabira ku kalulu nga 2021 atuuse. Sawa zino buli omu avuluga, buli omu ajerega, buli omu aduula, buli omu amatiza munne nga bwali ow'ettabu. Naye ng'ate 2021 yenna asalawo, abalala bagamba nti bajja kakwatamu, abalala bagamba nti bajja kakwatamu, abalala bagamba tujja bakuba alaali, abalala bagamba mugenda tubba. Wano nno simanyi ludda lugenda twala, naye nga dead of the day tulina just kusaba Mukama ne tugamba nti yes, twagala mirembe mu Uganda, twagala peace mu Uganda. So n'olwekyo twesabire mpola mpola. Kenzo byebyo agambye Bobi owaayi ka speed kovugaako ndaba nga agenda otomera, wali badde ng'osalasalamuko kubanga Uganda eno gy'oliko ya tabbu, Uganda gy'oliko erimu ab'ettabbu, abantu abakwetoolodde bonna ba tabbu, naye tonamanya nti abantu abo ba tabbu. So n'olwekyo jjokoma kuba nti weepalawudde n'okuba nti weesudiyasudiyaamu, wali badde nga ogenda mpola mpola kubanga sisitimu yonna ekulinza okuba nti obaoliawo ekulinda mu kkono bakwate bakuvaabike bakulye mpola mpola, ate nga abakyali bonna abakulyako kumpi obaoliawo tebajja kuyamba, bajja kuseka ng'ofunye ekizibu. So n'olwekyo ensobola ekwagala yekubakubwa nga nze Edisa Musuza nvuddeyo ne nkugamba nti owaayi salamuka speed gy'ovuga eyo nnyingi, however much twagala change, naye ate g'oddukira ku speed ya waggulu, change ejje nga oli ready set okuba nti ocwenyinga Uganda. So si lwakuba nti oyagala kuleeta bantu balala bacwenyinga Uganda, you person osobola okuba nti osobola okucwenyinga Uganda before using any other person. So n'olwekyo
wevuga speed sala ku muliro Uganda eryoke ekunyumire bampita ntambi kimso yes bampita ntambi kimso Nama Rich Boya Maxudi Junior mukutu guli gumo Uganda mukamuli ba kwanti otamuna naffe awera kwanti otwagala kwanti subscribing agwe subscribing akotana ba kwanti subscribing agira maso no kwanti o subscribing then out tandiko kwanti tukola ebintu nga bino kutambula mpola mpola kena wansi awo nguliyo ka super chat muganda wange gwasobola ka super chat kali wansi awo kena ngulireyo then tutambule mu maaso mpola mbagalira ddala mwebale kutambula nange mwana wa mama bye bye.